Karondo mwagalwa ssebo. Tugenda kuyiga ku bantu abalina okukkiriza okutagambika. Yesu ne Kalebu. Si ba bulijjo. Abasinga tetulina kukkiriza kunene bwe kutyo naye ate nga twegomba. Tuyigirize naffe engeri gye tuyinza okutambula naawe. Ne tubuusa ekitiibwa nga bwe baakola. Nnya ya Kristo Yesu Mukama waffe. Amen. Amina, tweyanziza nnyo Taata Omusumba. Mukama atukoze bulungi nnyo, tuzze twongera okuyiga ku kitabo kya Yoshua, ate ne Yoshua yennyini okutwaliza wamu. Kwota eno yatuweebwa, ng'era tukkiriza tujja kubanga mu Desemba ono tugiwumbawumba. Era tukkiriza nti yegenda okuwumbawumba omwaka guno ogwa 2025. Nga twongera okufuna ebyokuyiga ebyokukkiriza okuva mu kitabo kya Yoshua. Tutuuse ku kyokuyiga namba 8. Ekyokuyiga namba 8. Omuwandiisi kyeyawa omutwe omunene ogugamba nti bannaggwano oba abazira b'okukkiriza Yoshua ne Kalebu. Njagala kusooka kujja ewa Musumba. Kituufu tuzze tuyiga ku Yoshua ne Kalebu. Omuwandiisi kaakano abaleese nga bo ng'abazira b'okukkiriza. Byakuyiga ki oba biki bye tuyinza okutunuulira ebyenjawulo bye tuyisobola batunuulirako olwo nno ne tulyoka naffe tubatwala ng'abazira oba bannaggwano ab'okukkiriza. Tulina okuyiga ku byabafuula. Abalina okukkiriza kiki bayita. Naye Pawulo yatuwadde amagezi nti tufuna abantu ab'engeri eyo obanga bali mu byafaayo obanga baliwo mu bulamu waffe tusaanye okukoppa oba okubagoberera. Follow their example. Ekibi batono. Yesu ne Kalebu baali babiri ku bantu 12. Bayinza n'okuga nti baali babiri ku Isirayiri yenna. Bebalina okukkiriza okw'enjawulo. N'olwekyo bw'oba okubagoberera balina okukola lesoni yakoze. Njala mukadde ekiwano kasomere paragulafu akasembayo ku Ssabbiiti. Wiiki eno tujja kutunulako mu buziba mu byokulabirako eby'obuntu ebyabannaggwano b'okukkiriza babiri mu kitabo kya Yoshua, Kalebu ne Yoshua. Kiki ekyabaleetera okwawukana ku mulembe gwabwe? Kiki? Era ne bakola kinene mu bulamu bw'abantu ba Katonda mu kimu ku biseera ebyali ebikulu ennyo mu byafaayo bya Isirayiri. Ekiseera kye tulimu kaakati right now. Obeera mutuufu bw'ogamba nti kikulu okusinga Yesu ne Kalebu kye baalimu. Kubanga kino kye kinkomeredde. Bannaggwano baali beetaagibwa ku luli. Katonda abakozesa okusomesa Isirayiri okusomoka. Ate ku luno beetaagibwa nnyo. Balina tuli mwe tuli naffe. Kiki bali ekyabafuula. Lesoni yaffe yalyo naye nga tetunagitandikako. Twasigaza eggolu. Ery'ekibuuzo. Waliwo yabuuza Yesu yakomalewo. Bw'okitunuulira ekyo bw'okisaako omwoyo omanya nti ekijja mu bbanga. Buli yakibuuza singa twafuna akaseera okwogerako naye yanditubuulidde ensonga lwaki yakibuuza. Naye newaakubadde tetwakafuna waliwo endowooza njigiriza
esinziira ku byawandiikibwa bino engeri kitwasoma engeri gyoyinza kitapulamu mu ngeri ez'enjawulo. Nja kusaba mukadde kyonka tusomere Luka 2:21. 2:21. Awo ennaku 8 bwe zaatuuka ez'okukomoleramu n'atuumibwa erinnya lye Yesu liri eryayogerwa malayika nga tannaba kuba mu lubuto. Ekyawandiikibwa ekyo eri abakisoma ne bakigatta ne Pawulo wagambira nti okukomola n'obutakomolebwa si kintu okujja bakomolebwa okwaki okw'omutima. Ab'engeri eyo abalina endowooza eyo nti okukomola tekyetaagibwa tekirina mugaso. Bw'asoma ekyandiikibwa kye kitagamba nti Yesu n'akomolebwa. Bamanyi okukinyola mu ngeri egamba nti eyo yali sizoni naye Yesu ye teyakomolebwa yaweebwa linnya. Ye endowooza eyo ddala gyeri. Kaakati bwe ekibuuzo ku sipiidi twawaako endowooza emu ku ndowooza eziriwo, naye olw'obudde n'okutukwata ofu gaadi tetwasobola kuleeta ndowooza ndala, naye ng'endowooza endala olina kusoma mu nzivuunula endala. Katugambe mukyala Kabiito somereko mu nzivuunula ey'oluzungu ya NIV. Nsomba kansoke ya NLT oba New Living Translation. Luka 2:21 egamba 8 days later when the baby was circumcised he was named Jesus, the name given him by the angel even before he was conceived. Oyo NLT. 8 days later when the baby was circumcised he was named Jesus. Nzivuunula kyogera kaati nti omwana nga amaze okukomolebwa Yesu. Yes. N'aweebwa erinnya. Erayo ku ndala. NIV agamba on the 8th day when it was time to circumcise him he was named Jesus. Him ye subject. Yes. Bwebamala okukomola Yesu ate esomero ku ndala. Ne Good News agamba a week later when the time came for the baby to be circumcised he was named Jesus. N'olwekyo Yesu yakomolebwa. Weewaawo. Ensobi gye twakola kabaako biwemu ndala tetwagiwa olw'obudde. abatubuuza temutubuuza bikalubo bityo. Otusonyiwe naye olulala oliba tusobodde okukinyonyola nga tetulina kiseera kimala tunakijulizanga. Weewaawo tweyanziza nnyo musumba olwakadde ako k'otuwadde olw'ekibuuzo ekyo. Kimmanyi kaakati omuwuliriza waffe tuli ku layini y'emu ssebo tugende mu maaso tutandikira awo. Ssebo kankutwale akakisa kano okwebaza amasimu amangi. Amasimu mangi nnyo agavuga okukomola musuubulira mwebale naye okukomola kyatuzaamu nnyo amaanyi tumanyi nti abantu bawuliriza ate basaayo omwoyo. Mukama bawa omukisa. Amiina. Tutandise ku bazira ab'okukkiriza tugenda kutandika ne Kalebu nga kye tunoonya Kalebu ono y'ani bwe boogerako. Tugenda kutandika mu kubala essula 13 olunyolo olw'omukaaga tulabe ensibuko ya Kalebu. Ku kika kya Yuda Kalebu mutabani wa Yefune. Kyala Kabiito mu bye batusomedde awo ku Kalebu kiki ky'osobola okuggyawo? Nfunyemu ebimukwatako bibiri. Owa kika kya Yuda
ate mutabani wa Yefune. Tweyanziza tutandise ku Kalebu. Twagala tugende mu Yoshua essula 14 nnyolo 6 nawo waliwo kye bongerako. Abaana ba Yuda ne balyoka bajja eri Yoswa mu Girugaali ne Kalebu omwana wa Yefune omukenezi n'amugamba nti omanye ekigambo Mukama kye yagamba Musa ne kunze ne kugwe mu Kedespania. Tweyanziza musumba Kakembo nzizeewo kijja kityanga Kalebu ono mu Isirayiri ava mu kika kya Yuda ate nga kiseera kye kimu batugambye omukenizi ate nga abakenizi si Bayisirayiri tukikwataganya tutya. Ndabona omukenizi baba si Bayisirayiri baba bebani era ng'omuntu omukenizi akwalifayinga atya kubeera mu Isirayiri obutabeera bubeezi mu Isirayiri n'abeera mu Yuda si kubeera mu Yuda kyokka ekika ekikulu naye ate n'abeera omukulembeze wakyo kimu ku byo njekijja mu kitabo kya Lubereberye 36 olunyiriro 15 nga kye tunoonyayo twagala kulaba abakenizi bano bavaawa. Yesebo 36 olw'15 Lubereberye sura 36 olunyiriro 15 15. Abaana ba Esawu abaali obwami baabano. Abaana ba Erifaazi omubereberye wa Esawu, omukungu Temani, omukungu Omali, omukungu Zeefo, omukungu Kenazi. Kisoboka okuba Kenazi ono ayagerwako wano yali muzzukulu wa Esawu. Bwabeera muzzukulu wa Esawu muganda wa Yakobo si muganda we kyokka naye balongo baana ba Isaaka bazzukulu ba Ibulayimu. Katonda yalondako Yakobo nga bw'agenda okuyisaamu endagaano. Esawu naye n'ayala n'aba mama wanga osanga mwe mwava y'Abakenazi naye ensigo ndowooza ya Mukama newankubadde Esawu yali mubambaavu nga mumagalavu naye ensigo y'okutya Mukama osanga yayitamu. Bagana nti embwa enjizi ezaala enkolya naye n'enkolya eyinza okuzaala y'enjizi. Tweyanziza nnyo musumba. Waliwo n'ekirala Yesebo twakisomera Mubalamuza. Kyabalamuza ssula bogerera ku Yesero. Kyabalamuza essula olunyiriro 16 N'abaana b'Omukeeni mukoddomi wa Musa ne balinnya nga bava mu kibuga eky'enkindu wamu n'abaana ba Yuda ne bagenda mu lukoola lwa Yuda oluli ku bukiiko obwa ddyo obwa Aladi ne bagenda ne batuula n'abantu. Mukenezi mukoddomi wa Musa Abasezaala wa Musa. Yesero lwasomako nti yali kabona wa Katonda mukulu. Tetumanyi ngeri ki Bakenezi bano gyebalwa kutegeera Katonda naye mwe mwava Yesero mwe mwava Kalebu balina enkolagana ndowooza eyabatuusa okubeera adapted mu kika kya Yuda. Tweyanziza nnyo musumba era twagala tulabe mu kubala essula 13 olunyiriro 18 paka ku 25 tulaba nti Musa asindika okuyita mu kiragiro kya Mukama abakessi bagende bakette ensi Mukama Katonda gy'abawadde. Mulengere 13. Yes, 18. Mulengere ensi bw'eri n'abantu abagituulamu obanga b'amaanyi obanga banafu
obanga batono obanga bangi era ensi bweri gye batuulamu obanga nnungi obanga mbi n'ebibuga bwe biri bye batuulamu obanga nsiisira oba nga bigo era ensi bweri obanga njemu obanga nkalu obanga mulimu emiti obanga temuli era mugumu omwoyo muleete ku bibala byamu ebiro byali biro bya zabbibu esooka okwengera awo ne bambuka ne baketta ensi okuva mu ddungu lya Ziini okutuuka era Kobu okutuuka awayingirirwa e Kamasi. Tweyanziza mukadde ngenda kutandika naawe ensi babatumye naye bababuulidde bye balina okunoonyerezaako abantu baayo banafu oba bamaanyi batono oba banene ebibuga bifaanana butya ensi eno njimu oba si njimu nkalu oba si nkalu naye olwedde yali yagisuubiza dda Ibulayimu nti ensi eno yagibawa kyali kibeetaagisa ogenda okuketta ng'olwedde ensi baagibawa dda mukadde. Anti era Mukama yalagidde tibagende ne baketta ensi. Ndowooza Katonda waffe mwesigwa tayagala kutuwa kintu nga tatulambululidde buki bulungi n'alambulula naga mugende mukette mulabe kye mugenda okufuna bwe kibanga kirungi nammwe mujjiddemu amaki amaanyi kyali kyetaagisa ssebo. Nsumba ndabo ina akakusiiwa. Nze sikia bwe kiteeka mu common sense tekijja. Yabagamba dda nti yakulukuta amatano omubisi we. Banalabayo ekyenjawulo. Bantu abamanyi bansinga okakanya. Ate obasindikeyo bakobe bakakanyale. Naye bwali Mukama yamanyi ensonga. Nze ndowooza olw'okubanga ye already yagibawa ate yalagidde bagende bakette ayagala baloze ku bulungi obwo bwe yabategeeza kuba yabagamba ali batwala mu nsi ekulukuta amatana ki nabo balabe ku bulungi bw'ekyo kye yabasuubiza ndowooza bongere okwesunga weewaawo n'okumusemberera. Tweyanziza twagala tulabe bano be batumye bakomyawo lipooti kubalesula 13:26 paka 29 tulabe lipooti gye baleeta efaanana etya. Ne batuuka ne bajja eri Musa n'eri Alooni n'eri ekibiina kyonna eky'abaana ba Isirayiri mu ddungu lya Palani e Kebudesi ne baddiza ebigambo bo n'ekibiina kyonna ne babalaga ebibala eby'ensi. Ne bamubuulira ne bagamba nti twatuuka mu nsi gye watutuma era amazima ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki era bino by'ebibala byayo naye abantu abatuula mu nsi b'amaanyi n'ebibuga biriko enkomera binene nnyo era nate twalabayo n'abaana ba Anaki. Amerika atuula mu nsi ey'obukiiko obwa ddyo n'omukiiti n'omuyebusi n'omwamoli batuula ku nsozi n'omukanani atuula kumpi n'ennyanja era ku lubalama lwa Yoludaani. Njagala kujja Mwami Ssewankamba nsaba ko bye batusomedde mu lipooti eyo tunokoleyo ebintu nga bonna 12 babikaanyaako nti byebyo bituufu. Mwami Ssewankamba nti abantu abali mu nsi eno gye tugenza okuketta b'amaanyi kituufu bali mu bisenge ebigulumivu eby'amaanyi bonna n'abaana baanaki twabalabyeyo bajjayanti tuli ku bajjayanti b'okukkiriza bo baalaba bajjayanti bennyini nga nabo gye bali ne balaba n'abantu bano abajebusi abakiivi bonna ne batudde n'abali mu nsozi byonna nga bituufu. Ripooti eraga nti bye balabye bonna 12 bituufu. N'ensi ekulukuta omubisi gw'enjuki. Omubisi gw'enjuki n'amata byalabwako era n'ebirimba ne baleetako kubanga Musa bw'abatuma bagamulabe oba njimu oba nedda. N'ebirimba ne baleetako nga ddala kuba weewunye group esitulibwa abantu ababiri
eteekwa okuba ng'ensi yali nsava ddala. Mu bufunze byonna bye boogera facts bituufu ate nga ziri pure ate nga ntuufu. Naye kati twagala tulabe ku interpretation. Facts ze baleese kati bazinterpretinga batya. Mukadde tukomye ku lwa 9 tugende ku lwa 3 paka 33. Kalebu n'asiriza abantu mu maaso ga Musa n'agamba nti twambuke mangu ago tugirye kubanga tuyinza ddala okugiwangula. Kalebu n'abantu abayambukira awamu naye ne bagamba nti tetuyinza kwambuka ku bantu abo kubanga batukiza amaanyi. Ne baleeta ebigambo ebibi eby'ensi gye bali kese eri abaana ba Isirayiri nga boogera nti ensi gye twayitamu okugiketta nsi eriira ddala abagituulamu. N'abantu bonna betwalaba omwo basajja bawanvu nnyo. Era twalabayo abanefi abaana ba Anaki abaava ku banefi naffe ne tuba mu maaso gaffe ng'obwatyaka era bwe twali mu maaso gaabwe. Bwe kikiteeka mu mbeera zaffe eza bulijjo nga muli mu classroom ng'omusomesa asomesa y'omu n'asomesa abaana be bamu ne muvaayo afunye 8 ne muvaayo afunye 2. Tukize mu mbeera zino we tusoma bonna bagenda 12. Bonna ne balaba bye balabye ne mubimbuulira wano amataalo mubisi gw'enjuki ne balaba abaana k'ebizimbe binene. Naye mu kuinterpretinga facts 10 bo baakomawo nga batidde. 2 bo bagamba tulumbe. Kiki ekikola enjawulo wakati we10 ne bana 2? Kiki 2 kye baali ne 10 bano kye batalina? Nsookere wa Musumba Kakembo nsookere wa kansoke wa omukyala Kabito ne mwamise wankamba. Nti ekikola enjawulo ku bakesi bano 2 ne 10 nti 2 bano batunuulira olugendo lwabwe okuva mu Misiri ne bakkiriza ani abadde nabo emabega n'ekiseera kino nga bakkiriza ddala nti akyali nabo ate nga byabakoledde bikyali mu conscious mind yaabwe bikyali fresh mu bwongo bwabwe nti twali emaanu twasala ennyanja emyufu n'ebirala byonna. Ate nga y'omu yawadde ekiragiro nti mugende mukete ensi gye mbawa si gye ndibawa already nga amaze okugikola okugibawa. So ne batwala okukkiriza okwo nti bwe biba eby'emabega abikoze eby'ekiseera kino abiri mu kubikolako n'eby'omu maaso tukakasa ajja kukola ajja bikolako. Kati bano bannaffe abalala 10 bo amaaso baagolekeza ekizibu bwe batunuulira ebisenge kuba yabagamba nti mukette oba nsiisira oba bbugwe ne bamulabanga tatembeka. Bwe batunuulira abantu bennyini mbunga bombo nga balinga obuseenene mu maaso gaabwe. So bano obuzibu amaaso gaabwe baagolekeza nnyo ekizibu okusinga okugolekeza Mukama obutafaanana bali 2. Kyeyanziza mwami Sewankambo ne mwami Kuteesa. Webale nnyo ssebo. Era okwongezako ku kyamu kya Kabiito nti abantu bano bagenda bonna 12. 10 nze nzikiriza batunuulira bagenda batunuulidde obusobozi bwabwe mu ngeri gye banaŋŋaŋagamu oba gye banaasobola okutwala ekibuga kino naye nga batunuulidde busobozi bwabwe. Kyovola nti bajja mu lunyiriri luno olwasatumu ne bagamba nti bali batusinga amaanyi batusinga ne stature byonna bye twogerako ffe bye tuli babitusinza nga batunuulidde bo bwe bafaanana. Bw'otunuulira bano 2 essuula eno ey'oku13 gyetandikira erina ekiragiro ekiva ewa Mukama ng'abagambye nze abatumye mugende mukole mukette. Oyo abatumye bano 2 nze nzikiriza kwe banywerera ne bagamba mu lunyiriri luno olwa3 nti let us go up nti tuleka ffe tugende tutwale ekibuga kino kubanga tujja kusobola okukikola okukiwangula nga beesize nti ono yatutumye okugenda okuketta ono yatugambye nti ffe twambuke tulabe biki ebiriyo yamanyi engeri gy'agenda obikola byonna bwe tulina okwesiga. Musumba kansoke mukadde kubanga wano we wali ekinyusi ky'omutwe gwa lessons giant of the faith. Kiki kye baakola
ng'ate nga Musumba we watugambye batono minority baali babiri. Kiki kye baakola ekyayawukana ne bane 10 okutuuka nga ffe tukyaboogerako ne kaakano? Kansoke mukadde. Ekibi kibi nnyo. Kubanga abasajja bano n'emmere gye baali balya yali ekyavawa mu ggulu nga balya maani. Ne batajjukira ennyanja emmyufu gye baakola ki gye baayitamu. Ne batajjukira eddungu lye babaddemu nga n'amazzi tegaliiwo naye nga bagafuna kuva mu luki mu lwazi. Naye ekibi ne kibanyweza ne bagamba nti Katonda tasobola kutuwangulira nki nsi ng'ate yabagambye nti njibakoze eki nti njibawadde. Kino naffe kitukwatako ebiseera ebimu tulema okutunuulira Katonda ayinza byonna ne tweteekawo ffe nga ffe. N'olw'ensonga eyo obulamu bwaffe mu kiseera kino tuteeka okubuteeka Katonda waffe okwongera omumutegeera nti ye yekka asobola byo. Akantu kano katuwadde challenge mu bulamu bwaffe, kubanga kino kyenzikiriza bane 10 sisuubira nti bakkiriza nti Katonda taabakwasa ensi eyo. Naye waliwo engeri gy'otegeeramu Katonda n'engeri gy'akolamu ebintu bye. Bo baasuubira nti bagenda kaakati mu lutalo lwa kulwana kufuna ate ekyabaweebwa edda. So nga ate bano ababiri baalina entegeera oba n'entaputa nti kaakati kino kye tulabye kye kyatukwasibwa, si kyakulwanira. Naffe bwe tuli bakusindise bakugenda nti kaakati munnange olondeddwa ogenda kuweereza mu kifo bwe kiti noga leero mpedde. Abantu beeyo bazibu nnyo bannange, nze sisobola na kutuuka eryo eggwanga sijja kusobola kuweererezaamu. Nze baneenina ne alusaazi sisobola kubeera mu budde bungi nga ndi eyo. Katonda gwe gwalabamu era gwe gwakwasiza mu nsi yonna. Gwe wabula okyalinayo ensonga endala. Sigamba nti ogaanye Katonda takoze nga bw'alina kukola, wabula engeri gy'omutegeeramu ne gy'anaakukozesaamu okutuuka ku ekyo. Bane 10 baalina engeri gye balabamu oba gye bategeeramu Katonda ng'ekyamazima waakuyambangako buli kaseera ekitaali kituufu. Tweyanziza nnyo. Musumba Kakembo, nsembye naawe. Ekibiika ky'omuka kyagambye. Kitukanga nkireeta okutya. Peetero yalaba Yesu ng'atambulira ku mazzi agatabuse agaliko amayengo. N'asooka okutya nti muzimu. Bw'abagamba nti nze nzuuyo, Peetero n'amugamba nti kale oba gwewuuyo ngamba ntambulireko. Peetero n'alinnya ku mazzi n'ayegeka Yesu amaaso n'atambulira ku mazzi. Naye ng'ennyanja mbi nsiikufu aba akyatambula n'egenda evaayo ekiyengo semayengo nga jjo lino ne liziba ne sayiti ye ey'okulaba Yesu. Bwe yaliraba n'amanya nti awedde n'amuggyako amaaso. Olwamuggyako amaaso n'asaanawo. Peetero ekyamusaanyaawo singa abamu bwe bagamba nti gaali malala nga alowooza ebinaali, naye kujja maaso ku ki? Bwe yassa amaaso ku jjengo ye n'abulawo nga tasobola. Bano bwe baateeka amaaso ku giants ku gasenga aganene bo ne bukogga ne bufuuka bwakyaka. Bw'otunuulira ekizibu naffe kyekizibu kyaffe nga Kiwanuka bw'agambye, bwe bijja bikoona bisooka kuleeta ntiisa. N'otunula mu resources z'olina nga tewali nga toyita notandika okupapala ate nga facts. Common sense n'akikinga in. Abantu abasinga we confuse common sense with faith. Yesu ne Kalebu
amaaso tebagajja ku Yesu, amaaso tebagajja ku Katonda. Facts bazimanyi kituufu njezeri naye singa si budde twandisomyeyo akantu naye katukaleko obudde. Tweyanziza nnyo Musumba, era Musumba nkakasa ffenna abali wano basindika abantu 12 naye tumanyiko bameka 2 bokka, Joshua ne Caleb. In fact ngoyayo okuleeta obuzibu buuza omukufe wano era akuweeyo amannya 2 mukadde Musumba mpaayo 2 kitetugamanyi Musumba era wendi awo kiki ekyakola enjawulo kuba bano bo tuboogerako 2 paka kati naye bali 10 naye ate nga bali 10 nabo baali bakulembeze buli omu mu kika kye naye paka kati tetuboogerako, twogera ku ligase n'erinnya. Kiki ekyakola enjawulo? Olw'obutatunuulira Katonda, olw'obutasaba bwesige bwabwe mu Katonda, olw'obutamuwa mukisa kulwana na kubakolerera, olw'obutamuwa mukisa linnya lye kuvaayo, bafuuka watheresi. Bali ekyabafuula ab'ebbeeyi. Kyekiro Katonda kye yagamba Ibulayimu. Ibulayimu va mu nsi ye wamu, ogenda mu nsi gye ndikulaga, naye ndikufuula eggwanga eddene, ndikuliza erinnya lyo, emirundi egi etaano. Erinnya lino eritutumuka erya Yoswa ne Kalebu si bwe baalikola, gwe bassaamu obwesige yatukolera erinnya. Yoswa ne Kalebu bakwogerwako paka. Ibulayimu ekintu kyokka kyerina okukola, wulya eddoboozi ono n'alikkirira n'asiba busutukeesi bwe, n'aleka emmaali ye, n'aleka ettaka lye, n'agenda oli n'amukolera erinnya litagenda kubawo emirembe n'emirembe. Abasajja bali tetubamanyi, era gwe gundi kuteesa bwe kusabayo amannya 2 ne bongera okugamba erimu. Basajja baali 12 tumanyiko 2. They have no legacy because they are not worth. Naye nga baweebwa omukisa. Weewuunye ne Lakabu abasinza erinnya kitalo. Lakabu ne Mangadaleena enjiri buli gyegenda. Tweyanziza nnyo Musumba mufunze era wetwalabye nti ne bano abaayagala ozimba omulala gwa Babeli abaaguzimba bagamba twekolera erinnya ti amannya gano ffe ge twagala okwekolera gali short term tegawangaala, naye tulinayo ebyokulabirako mu Bayibuli muno, kuba Musumba batugambye nti bano bannaggwano oba abazira tebatera kuba bangi, babeera batono, ba minority. Tulinayo ebyokulabirako mu Bayibuli eby'abantu abaakola okusalawo nga yadde batono, naye mu kusalawo kuno Katonda n'abakolera amannya. Mukyala Kabiito Musumba atukoze bulungi bw'atuwaddeyo abakyala 2, Lakabu ne Mariam Mangadaleena. Nyongerako omukyala owookusatu, Esther the Queen. Bwe yali mu lubiri Mukama n'amukozesa, era olulyo lwonna olw'Abebbulaniya ne babonawo okuyita mu magezi Katonda ge yamuwa. Tweyanza Misase Wankamba. Webale nnyo ssebo, nze ntunuulira abavubuka bano Shadrach, Meshach ne Abednego nga bali mu Babiloni. Kabaka aliyo akola ekibumbe kyonna nga kya zaabu nga buli omu waakukisinza. Bo ne bamugamba nti tetugenda kusinza, omuntu gwe tusaanidde okusinza ye Katonda yekka, era yajja okutununula. Naye ne bw'ataatulokole tegeera kino, tetujja kusinza n'akamu. Ine emputu. Nange nnenayo 2, Daniel eyali omuwambe okufuuka ate ow'ettutumu mu Babuloni, n'omulala ye Yusufu ow'Emasaya, omusajja eyalowooza gw'otoyinza kulowooleza nnyo. Yagenda mu maaso ga Piraato n'amugamba nti mpa omulambo gwa Mukama waffe, n'agumuwa, n'agugwanula, n'agutwala, n'aguteeka mu ssuuka ennungi, n'aguzinga,
ekyo kyokka ne kimukolera erinnya naguno guliko ne mu bulamu butaggwawo ligenda kubeerayo ffe tuli ludda wa awo Musomba anti kakati ffe tulina kukola atukolera erinnya yamanyi we tuli tweyanziza nnyo twagala ku kitundu ekiddako era tukyali ku Kalebu ono nga wayiseeyo emyaka 45 Yes. tugenda mu Joshua tesula 14 onyolo 6 paka ku 14 tulabe waliwo okusaba kwasaba okusinzira ku kisuubizo Katonda kiyamu okuyita mu Musa. Olw'omukaaga yagambye nti abaana ba Yuda ne balyoka bajja eri Yoswa mu Girugaali ne Kalebu omwana wa Yefune omukenezi n'amugamba nti omanyi ekigambo Mukama kye yagamba Musa kunze ne kuggwe mu Kadesibaniya nali naakamala emyaka 40 Musa omuweereza wa Mukama bwe yantuma okuva mu Kadesibaniya okuketta ensi ne muleetera ebigambo nga bukyali mu mutima gwange. Naye baganda bange abaalinnya nange ne basaanuusa emitima gy'abantu naye nze nagoberera ddala Mukama Katonda wange. Musa n'alayira ku lunaku luli ng'ayogera nti mazima ensi gy'olinnyeemu ekigere kyo eriba busika eri ggwe n'eri abaana bo emirembe gyonna kubanga ogoberedde ddala Mukama Katonda wange. Ne kankano laba Mukama ampangaazizza nga bwe yayogera emyaka gino 45 okuva mu biro biri Mukama lwe yakigamba Musa n'ekigambo ekyo Isirayiri bwe yatambuliranga mu ddungu. Ne kankano laba leero naakamala emyaka 85 okutuusa kankano nina amaanyi leero nga bwe nalina ku lunaku luli Musa bwe yantuma ng'amaanyi gange bwe gaali mu biro biri amaanyi gange bwe gali kankano bwe gatyo okulwana n'okufuluma n'okuyingira. Kale kankano mpa olusozi luno Mukama lwe yayogerako ku lunaku luli kubanga wawulira ku lunaku luli nga abaana mwe baali n'ebibuga ebinene ebiriko ebigo wozzi Mukama alibeera nange ndibagoba nga Mukama bwe yayogera. Yoswa namusabira omukisa n'amuwa Kalebu omwana wa Yefune Kebuloni okuba obusika. Kebuloni kye lwava lubeera obusika bwa Kalebu omwana wa Yefune omukanazi ne kankano kubanga yagoberera ddala Mukama Katonda wa Isirayiri. Omutwe gwagambye mpa ensi eno ey'ensozi. Twalisuubidde nti Kalebu ono w'emyaka 85 obusika bwe yalisabye ekifo kye yalisabye kyalibadde kimpi kyalibadde si kya lusozi. Bwe tudda wano mu mbeera zaffe eza bulijjo twaligambye nti kiriko obumeme amasomero kwegali social services zonna kweziri naye tulaba wano asaba lusozi mukyala Kabiito. Lwaki asaba lusozi? Twalisuubidde nti yalibadde asaba ekifo nga si kya lusozi ettaka gimu kirungi naye asaba lusozi. Mu kusaba kwa olusozi era obwesige bwakyabutadde mu Katonda. Agambye Yoswa nti Musa yaŋŋamba we twamala okuketta nti ekitundu ekyo gye tulinnye ekigere alikola ki alikimpa naye baaketta awantu wangi. Lwaki specifically asaba wano? Agambye mbu alina amaanyi nga ge yalina emyaka 4 emabega era bwe kubanga kwe kusiima kwa Katonda birimu byonna ajja kubyaŋŋanga. Kwegamba n'okusaba olusozi luno kukkiriza nti ekinajja whatever challenge ekinajja ku lusozi kuba tusuubira nti ne ku lusozi abalabe banaamulengera mangu naye ye mu mativu nti Mukama yamukozesa luli ne kaakana ajja mukozesa era obutuuze bwe kyava busaba ku lusozi. Era okukakasa ekyo ssebo mu lunyiriri olw'12 ayongera n'agamba nti Katonda bw'anaabeera nange nja kusobola okubavuga bano abanake
bajje nga Mukama bwe yayogera. Ayongera okunyweza nti obwesige bwe buli mu Katonda, byonna byagenda akola, byonna byagenda asaba, ngeri gyagenda akolamu ebintu bye, obwesige bwe bwonna buli mu Katonda. Kyetuva tulaba ne mu Lw'ekumi nga bagamba nti Kalebu n'alyoka akkiriza n'aweebwa ettaka lino erya Kebuloni, kubanga mu Luzungu egamba wholly followed, nti ye yenna yagoberera Katonda owa Isirayiri. Mwalimu n'obugenderevu okuyigiriza omulembe guno obutatya ekyabaleetera obuwanguzi. Omulembe gw'Abayoswa ne Kalebu niwe gwasooka, batya Baanaki. Yoswa ne Kalebu tebabatya. Abaanaki naguno guliko bakyakola ki? Bakyabatya. Kakati nze bwe mba mu mpeera ddala bwe bali mbalage nti olw'okukkiriza Katonda sirikakyaka buno bugaati n'obutayaayaana. Naye nsonga nkulu, abamu mu mulembe guno tutambulira mu kuyaayaana, twagala walungi, twagala birungi, buli kyotunuulira n'otandika okwegomba, neegomba kino neegomba kiri. Katonda si kyayagala mu bulamu bwaffe. Ayagala tumanye nti Katonda asobola okutukolera ye okusinziira ku ffe ye nga bw'ayagala. Tweyanziza mu Luzungu baatugambye, you become what you look at. You look at giants, you become grasshoppers. You look at God, you become a giant killer. Olw'okubanga Kalebu ye yatunuulira Katonda, yafuuka giant killer, nga bano bannaggwano ba giants, abaana Baanaki tabakoze eki, tabalaba, tabatidde. Ate ne Joshua n'atamugamba naye naawe oli muzeeyi, gy'ogenda bwe banaakuttira eyo. Naye n'amwenkareginga bwenkareginzi, ne tulaba nti bonna balina okukkiriza mu Katonda oyo. Amaaso gaabwe obutafaananako Peetero, bo baagatunuuliza Katonda, kye tulabawo awo. Naye era teyakoma bukomi awo. Waliwo kye baatulaze nti amaanyi g'ekyokulabirako nga Musumba bw'atugambye, okuinspiringa generation yene eddako. Joshua Sula 15 Onyolo 16 paka ku 19 kitundu ekya Tuesday 16 agamba, Kalebu n'ayogera nti anaakuba akiriye Sefaali n'akimenya oyo n'amuwa muwala wange akusse okumuwasa. Asunaeri omwana wa Kenazi muganda wa Kalebu n'akimenya n'amuwa Akusa muwala we okumuwasa. Bwe yajja gy'ali n'asabisa kitaawe olusuku n'ava ku ndogoyi ye. Kalebu n'amugamba nti oyagala ki? N'ayogera nti mpa omukisa kubanga ontadde mu nsi ey'obukiika obwa ddyo, era mpa n'enzizi ez'amazzi. N'amuwa enzizi ez'engulu n'ez'emmanga. Tweyanzizanya, nja kutandika ne Mwami Swankambo, kiki kye tulabawo awo tukyali ku Kalebu? Twongera okulaba ssebo nga Kalebu ono ayongera okusa mu bantu be obwesige, ayongera okukikuza mu bo, kubanga wano tulaga ataddewo ngiyite nga test nti anaasobola okuba Abanaki bano nja muwaki muwala wange, ng'ayagala kulaba ani asobola okuba n'obwesige nga bwange bwe mbadde nabo mu Katonda, okusobola okwaŋŋanga abantu bano n'okubakuba. Era ssebo tulaba ng'atuukiriza n'ekyo kye yasuubiza, ekyo nakyo nga character trait gye yajja ewa Katonda. Okay, tweyanziza nnyo, tweyanzeege. Tiimu eno njagala ekoneko nnyo ate ne ku kyokuyiga engeri gye tujjayo ewa Yoshua. Yoshua ono bannange waliwo ebintu nze byempulira nga naye nze nsobola kikola ddala nga nfunye omukisa.
yesebo nti nga tetunagenda ewa Yoswa katono ebimu ku byokulabirako ebirala bye twafunye ku Kalebu nti omusajja ono yali mukulembeze naye ng'ate ne famire ye emuwuliriramu kiri kitya gye tuli leero nyinza okuba omukadde w'ekkanisa oba omudinkoni nga ku kkanisa ndi muweereza mulungi naye ng'enkolagana n'abawaka wange tewakola ki tewali naye Joshua ono Kalebu ono yali mukulembeze mulungi ng'atya Katonda ng'amuwa ekifo kya kumwanjo naye ng'ate n'enkolagana ye n'ab'omu maka ge nayo nnungi tukirabira wano nga boogeraganyaamu ne muwala we omuwala ng'ayogera ne yandibadde mukoddomi wani wa Kalebu nti taata genda omugambi bwoti ne bwoti era taata n'atuukiriza ekiki ekisuubizo kye yabasuubiza ekitegeeza nti yali mukulembeze mwesigwa eri Katonda n'eri abantu be babeera nabo. Tweyanziza ekitundu kyatugambye omuziro omuwombeefu tuli ku Joshua ono background gye tulaga nti ava mu kika kya Efulayimu twagala twebuuze karakita yagijjawa emutuusa okuba nti kati ayogerwako ng'omuzira ow'okukkiriza twalabye nti Joshua ono ekisooka menta gwe yayina oba gwe yayigirako Musa yali mukulembeze mulungi ekyokubiri ne tulaba nti yalondebwa Katonda ekyokusatu ne tulaba nti yayigira ne ku nsobi ze yakola mujjukira okulumba Ayi teyasooka kwebuuza ku Mukama n'Abagibeyoni bwe bajja ne bamulimbalimba teyasooka kwebuuza ku Mukama n'ekyokuna kye baatugambye yalina first hand encounter with God mujjukire bwe twayiga nti Musa we yasisinkananga Katonda ne banyumya face to face nga bononyumya ne mukwano go ne Yoshua yaliwo so ne tulaba nti Yoshua ono yali abeera nnyo mu presence ya Katonda naye kye twagala okusembyayo nakyo Joshua sura 19 onyorwana mu 9 n'olwataano tulabe yo obusika bwe bufaanana butya Kalebu already yalonze ensozi kati ono yaafuna kikyafuna kyeki mukadde katusomereyo bwe bati bwe bamalira ddala okugaba ensi okuba obusika mu nsalo zaayo n'abaana ba Isirayiri ne bawa Yoswa omwana wa Nuuni obusika wakati waabwe nga Mukama bwe yalagira ne bamuwa ekibuga kye yasaba ye Timunaseera mu nsi ey'ensozi eya Efulayimu n'azimba ekibuga n'abeera omwo obwo busika Eliyazari kabona ne Yoswa omwana wa Nuuni n'emitwe gy'ennyumba z'abakitaabwe z'ebika eby'abaana ba Isirayiri bwe baagabana n'obukulu okuba obusika mu Siiro mu maaso ga Mukama mu mulyango ogw'Eweema ey'okukuŋŋaanirangamu bwe batyo bwe baamalira ddala okugabana ensi. Musumba Kakembo ndiwo ekifo kyalonda batunnyonnyodde mu luzungu kitegeeza leftovers ebisigalidde twaliso tebiba na birungi nnyo naye lwaki ekyo yekyafuna ani ayinza okulekawo ekirungi ng'omukulembeze gwe tumanyi lwaki ekyo kyafuna nze awo sandiise testi eyo nze mukulembeze nze pioneer zekawonawo okuva ku mulembe guli nkulira okugaba Kalebu ye yasooka Kalebu n'ankole ye yasooka okufuna teyakozesa mululu ekifo kye yafuna kye kisembayo obuzibu kyekyabaanaki buli muntu kyatya gye balaba ng'obuzi kakati abantu abasinga tulinga lutti naye omusajja n'agumiikiriza ne bagaba ne bigwawo agaye nti bebamala okumalira bonna nga bamaze okufuna bisava kubifiiseewo mwalonda akabuga kati Munaseera n'amakulu gaako nti leftover ebisigaddewo obuwombeefu obwo obukristaayo obwo obutalulunkana obwo kyekyamufuula jayanti naye simanyawo nti Kakembo nandiiseewo ng'ate ali kumpi n'eweema ey'okusisinkana kijjeemu ku nsonga lwaki iji yalonda kifo ekyo kubanga mu bulamu bwe yali amanyidde nnyo Mukama Katonda obudde nga bwe butuyiseeko ne bale yatufunze ne gye twasanze mu lesoni muno
Ubuntu butano buli very brief. Abalalizo nezindi bajja kubufuna. Bwe tuyiga ku Joshua ne Caleb. Mchala kabiri tukulembere. Nti ebyokuyiga bitaano ekisooka. The facts of life matter less than how you perceive them. In a fallen world, facts are often harsh, but the divine revelation provides the right glasses to see them in their actual temporal perspective. Ebituukako biriyo, amayengo galiriyo, abaanaki baliriyo, obwavu buliriyo, endwadde ziririyo. Is a fact. Joshua ne Caleb size basangako amaaso. Bagasanga ku Katonda asinga facts ziri. Manyi kyekimu. Ekyokubiri, faith does not ignore facts. It simply offers a different angle of understanding. Ekyokubiri, okukkiriza kuno tekugayaalirira mazima. Nti obwavu bwebwo. Nti obwavu bwe buli. Ndwadde bwe ziri. Mukyala Kakembo wansingira. Nakyo muyigiddeko. Nze bwe binkuba nsinda. Malusu gatawaanya mukyala Kakembo sukaali nedda malusu gatawaanya. Ngadda bunga ngamba tikasito galina. Wanje. Waliwo aganoonya nga yakala akamwa. Nti anoonya malusu bannange. Yes. Bamba eddagala. Kugakendeeza. Naye eddagala yandise okugakaza. Naye ate kati eddagala genda kulivaako. Gakala. It is worse. Omukakala, bulago bukala, n'amawuggwe gennyini. Negakala. Nzijukira mukyala Kakembo yanga ntofaayo kasito kyagali. Ekyokusatu. Nemmira eddagala eriyitiridde. Eriyitamala neetamwa. Omuntu ngalabye n'omudagala. Nanga ndi kasito olirina. Waliwo amulwadde nga talirina. Ntunuulira facts. Egonza obulamu. Ebeera nga yebaza nebiba bikaluba. Kina kyokusatu. Instead of complaining, we are called to trust and submit ourselves to God's plan, which are always better than ours. Mu kifo ky'okubeera awo nga wemulugunya. Ebizibu ffe tulabye lekera Katonda pulaani ze zikole. Ekyokuna. Blessings come to those who wholly abide in the Lord. Wow. Addira emigugu gyonna. Facts zonna. Nazija n'agenda azikasukira Mukama n'agamba nti Mukama wange. Biibyo. Mukama n'afuna omukisa naye okukolako. Bwe yagambye nti yafuna blessings. Mukama takuleka. N'ekisembayo. Life in all its dimensions should be lived according to the plans established by God, not motivated by greedy and selfish ambition. Katonda yana pulaani eya buli muntu. Eri bw'ogizuula togivaako olw'omululu. Tambulira ku pulaani ya Mukama ebijja okugendera obulungi. Giants of faith. Yes. Ebyo byebakola buli lunaku byebalondawo buli ddakiika. Mukama Katonda byakozesa n'abakolera erinnya. Mukama Katonda waffe tukwebaza olw'ekisa kyo n'obulungi bwo gye tuli. Tusaba ayi Mukama otutondemu omwoyo omupya ayi Mukama. Tuyige okukwesiga mu buli mbeera zonna ezijja mu bulamu bwaffe. Tufaananeko nga mikwano gyaffe Joshua ne Caleb be tuyizeeko ayi Mukama abaateeka obwesige bwabwe mu ggwe embeera wadde yali nkalubo etya. Naffe tusaba otuyigirize obwesige obwo butukuume ate tunyweze ne bannaffe mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Tweyanziza nnyo tweyanzeege.